Milioni 5 bwezigenda ko jiga line za veriso agenda ko sente ezo nkola njanzija mpola mpola bazikuwa ne mu installments sasa zikuwa mundo ate basobola kali ndi online company teri Uganda mkola ncha bayikusasula naye kisinzira ku bwongo obwo kali banzira pesa ni banga tukakuwa ko milioni 3 tujja kuongera endala exactly basasula bwe batyo mpola mpola kali manja diti bagenda ko obadde manyo wa 10 bwe yalya nti bamwa 10 tebazi mwana ye nyina yaziteekayo namuteekera ndi mutabani wange sente zizo okuteereddeyo ku bejja gendo zanyoli Lubalusewa TV mazima ku mazima gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 6 oba noti 772 6 4 39 The Place, a home far away from home. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinziira okuba nti ogoberera Lubalusewa TV. Ajisa mu bigange abasponsa mwenna mbeebaza abateekamu akasimbi ne tusobola okuba nga tutukulako bwe tuti n'okuba nga tusobola okufuna kye tulya. Bassebo ne bannyabo tubeebaza basponsa tukyetaagira ddala abalala jangu tulange bizinensi yo. Bizinensi muzimanyi we zaatuuka. Ntera okugamba nnyo abantu nti oyinza okulowooza nti okulanga tekufuna singa MTN ne Airtel tebakyalanga nebalanga lwa nsonga ate ng'ate balina baclients bangi naye ate bakolanga bakyaleetawo obumodyo obw'enjawulo osobola okuba nti bannayuganda batusaako empeereza y'omulembe. Jangu Lubalusewa tukulangire emikutu kyaffe tuli ku YouTube, TikTok sako ne Facebook. Tusobola okuba nga ate ekintu kikubira bulungi nnyo omuntu n'amanya bizinensi yo wooli n'akutegeera ddala. N'essaawa eno ndina omugenyi T-Man amanyikiddwa agenda kuba ababuuzaako katono nnyo tusobole okuba ate nga tweyongerayo. Sebalu Rogers ogamba otya wa property akola ku byattakwa tumiddeko muganda wange we bali kwasaganya mirimu ate nga ne Rujja Properties naye akola ku byattaka sakola okutunda amayumba bonna batuukirire basobola okuba nga ate kintu bakikwasaganyiza bulungi nnyo tusobola okuba nga ate tutambuza emirimu. Agamba ki chairman wa Kito Kajoba Arnold we bali kuba nga okyaliyo. So tuyinza okulaba nati alhamdulillah nange okubasanga. Amina se naye mbasanga nfuna akamwenyumwenyu ku matama bekiri maloboozi macankala mukko naye tujja tutambulirawo mpolampola. kiki kye mutusinga eyo? Tubasinge ki? Tulaba nsi bwetambula mpozi ne sukali okulinnya nga bwakka. We bali kunyuma kulaba Friends of Mustafa okuza omwezi 25 leero 10 na mmeka? Leero 10 sina 5 kati kubula ennaku 10 okubanga ddala naazi ffenna gye tugwira ensi yonna gye ggwira. Ensi egenda kubeera ba Mustafa principal anabeerayo. Principal engeri gye tuli mu mbeera y'okunoonya akalulu katumuwemu katiibwa oba yabadde mikisa gwe yagutuwa olwatusinkana omukisa n'agutuwa totulabe betunyiridde. Abayimbi gye bali bangi kinsa anabeerayo. Abayimbi b'ensi yonna gwe kyoba omanya Kenzo agenda kuyimba. Abayimbi b'ensi abayimbi abayimbira abantu saabayimbira Kenzo mulaba ng'ayimba bebekulu bonna gye bali abo bayimbira abantu bakinoomu. So abayimbi abayimbira abantu Walukaga Samathias Walukaga Mulumba King Sir
gyali nnyo Manisurumani Sulu Palaso kinasinziira program bw'enaaba nenga Ready Banton Yanga Mulo ensinga egenda kusipigizale gwe Dr. Senjamani Allah Timantwaha abayimbi bonna gwe kyobamanya abayimbi b'abantu bonna dabantu apera kati 25 share senemeka share mitwalo 2 ku mulyango wali ne Albert ticket njina ku mutwalo gumu bweguti Albert yaman najirawe wajitaddeko wali Albert mutwalo muda udigi sogende we yagali gwa abayimbi bonna bino byokulya biriyoko nebyokunywa Allah mwagala mujjemu anti ebyaffe sibi ebiri ebyabali fe tujja kusanyusa muntu wa bulijjo mudda mu stress gyayima Roden Wai Kabako Kasuku Dr. Kwefu Karera oya MC Fish gwe ba TikTok bonna bomanyi bonna awo Kawanda nze nabeerayo aje Samuel kutibye naizo butaba bana Uganda tubagamba nti 25 I think it is a coming week Saturday the other coming Saturday man tubagamba nti 25th that will be October next week on Saturday abantu mwenna mukoreddwa muyitidwa ba friends of Mustafa nawe no batunabera friend of Mustafa so let's join up tubere wali ku Daniel's Hotel wali e Kawanda so that we can enjoy mujje munyumire Mustafa byonna jja kubyogera bimaleyo byonna byemwetaga okuwulira I think wajja kubeerawo ka interview but how we can answer the questions kati ekijisiza friends of Mustafa yes please mikwano gya Mustafa kujja kulaba Mustafa kikyakola that is it kati onaku lweru twega tetusula gwe TV zonna gyeziri gwe kyoba omanya buli host ajja kujja amubuuze excuse me TV zimuzimayo okujja nga zize kulaba nga bulamuze imagala nga bwe bakikuba bwe yakikuba andi kati ezo TV tuzanira twagala zijje mu kusunga zinyumirwe eno ensho y'omwaka that's a blessing man tubasabira ebirungi byerere so okubanga ate show egera successful birungi nnyo Mustafa naye asobola okubanga ataganyirwamu affe tunyumirwa nga abavubuka bannaffe bafunamu mu effort gye baba bataddewo so that's good tugenda kutandikirawo Timan oli musajja munageto man what are the challenges eziri mu ghetto n'abaana bamu atabadde mu ghetto ng'eri as ghetto nti kuba mu site ya ghetto wabula nga bali out there nenga they are ghetto lists omuntu asobola kubanga tasiiba mu ghetto tasula mu ghetto ngate yalina ne nyumba enyingi yasula nenga appearance ye n'ebintu byakola biri mu ba ghetto are you getting me man so kyetwagala okumanya tulina abantu nga bazanya amatatu naye nga tebasiiba mu ghetto ontegera bulungi so what are the challenges zebasinga okufuna kati mu ghetto olaba bingi ebitusomooza ate era bingi ebirina otusomooza naye kulwalira kulwa Katonda waffe gwe tukkiriza nti gyali mulamu naffe atukuuma tuli balamu emisanvu egyo tusobola ogiyitamu just muvubuka kwebeereramu yes osula mu ghetto okedde ku makya olinamu 10,000 kyekikutwala mu byuma gyogenda kuzanya byuma anti ngenda kuzaaza yes okuzaala naye naawe bakuzaalamu teri muntu awangula zaala obadde okimanyi bamuwangula angaani era muganda wange sijja kumugenda gya million 10 muki mu betting betting osobola okubetinga and you win big kubanga sente gyeziri naye baali bakamukuba mmeka kyekibuuzo akakuba mmeka olidde million 10 wakakubwa mmeka ku bantu bonna bonna balina information nti omukulu yalya million 10 waliwo alina information endala yenna okuva gyali nti ye yali akubiddwa million 6 oba 5
kati zanya bet on your own risk. Chovola ba musezimu waliwo watali. Temwavuwaza bantu. Agatwala gasiye. North Korea kusango neba manya nti oyina ekyuma kiwatadde ekyebyuma ekyebinusu mu njuyo. Awo Kim Jong Un yaizo kuba ballistic missile. Atwali. Towakana. Kim Jong Un ensi nyingi nnyo. Ne Rwanda yennyini ene yaffe. N'amanya bumanya nti oyinawo ekyuma ekyetolola kiti. Nti omukulu waje yaleese ekyuma ekyebinusu. Yakitadde mu ruumu ye abantu bayingira ne bakizannya. Ne bafiirwa abamu ne bafuna. Awo akubawo ballistic. Bomu eri kuba yagala mu nsi ayagala kulaakulanya nsi. Era mu byenkulakulana ebya Kim Jong ebimu ku nsi bye yateekawo nti zaala takkirizibwa. One time back Timan nagendako we bazanyira bet nga mulimu ekyuma ekyotolwa bwekiti ne banga nti oyo bukugu ng'akibalo kibalaga kati bekitambula lutu esooka kigwa kanyonyi bekitambulayo ku bekigwa ku mbazzi yakisetinga simanyi munani eyo bagiyita slot machine. Kuno kunsi omukisa gw'ogw'ofuna guba mutono nnyo. Ekyo ekyuma bakiteekako ennamba okuvanga ku nnamba emu paka bava ku 0 paka ku nnamba 12. Bwe kyetooloola wekisibira wataddewo ofunira. Kati ogwotadde wa mirundi emeka. Kuba kisobola ate engeri gye bakikola kiza okuba kigaba kakaaga naye ng'ate bw'oteekamu koyini zono zonna ate zibaamu nga 7. So kiza ne bw'oteekamu wonna oba tofunamu. Bya kiyaayi. Zaala bya kiyaayi. Zaala agwa mu tuluba lya circus. Era kyova olaba ebiseera ebisinga Zaala oyo bamuzanya mu circus. Kubba. They are thieves. Babbi bazigu. Typical thieves. Yes. Betting. Omuntu asibye lisiti ye eriko emipiira 20. Aguddemu omupiira gumu yaguwadde win. Guweddemu emu lwaki tomuwa ku ssente. Asibe emipiira 20. Yes. Aguddemu gumu naye yagusibye wiira bula kukoza amaliri. Emu. Gulaga yabadde ne timu gye yawadde yagezezaako okwerwanako egobe olye. Nekigaana. Paka owedde. Ne bagamba tobanja. Obona bubbi kyogamba. Babbi. Bafere. Banyazi bazigu. Era ensi enaakulaakulana teyeetaagamu Zaala. Zaala yeetaaga mu nsi nga America. England bakola dda yes bagagga. They planned their country. Ne ono Zaala ayina kinene nnyo kyamenya ku ikonomi y'eggwanga lyonna erizannya Zaala nga terinatuukagana na mutindo gwa nsi. Ne betting yo nenda milioni 5 bazimpa. Bazikuwa. Tukeze online. Zanyira online. Milioni 5. Bwe zigendako jiga line za veriso agendako sente ezo. Nkola njanzija mpola. Bazikuwa. Ne mu installments. Sasa zikuwa mundi. Tebasobola. Kati ndi online. Kampuni teri Uganda mukola ncha. Bayi kusasula naye kisinziira ku bwongo obwo. Kati bansirika mpeza ne banga tujja kuwako milioni 3 tujja kwongera endala. Exactly. Basasula bwe batyo mpola. Kati manja diti bagenda ko. Obadde manyo wa 10 bwe yalya. Nti bamuwa 10. Tebazi mwana ye. Nyina yaziteekayo. Namuteekera ndi mutabani wange sente zizo okuteereddeyo ku bencha gendo zanyoli. Lidako. Onga akyabanye. Kati bayinza okuba bamumalayo. Bamumalayo 17 million 17. Naye era tebazikuwa lumu. Kizabiro bi. Kampuni ebeefunira. Sije batera okusiba milioni 2. Mu beti fedwe kuba fa bamuzanya. Tutya. Gwoli ezange. Jogiro omupiira gubaako wini amaliri ne lose. Kali zayizo kuba nsibye lose. Bwe gukola amaliri owedde. Kali yasibye amaliri yabalidde ezange. Okategedde. Ate naye oluusi bamukukumba. Kuba yasibye diririmu. Yayongeddeko Arsenal ng'aliko gumu 19. Naye n'akola ate amaliri. N'emipiira gye gitukuba yo. Ogala osiba Man City kumba abazanyi tonna manya nti bagenda kuyiira. Bagenda okutalayina apa ate bagita mu kaseera kasembayo. Ng'ekyamazi abazanyi bonna abalungi tebaliimu. Emitwe. Omutwe gufaasanirira. Engejja yombe gwensanirira yagwo. Tojja kuba na mutwe bwe guti. Ogusaniriye ng'ogira oti owoomereza nedda. Era koloti.
kwata omutwe gwo guvumbagatire sanirira omutwe gwo kakati abantu bazaala abo omuntu yenna nga amanyi zaala tebamuzannya sente yo ya kizibu oyina kuzanya lekizare akasente kowulira nti kano kasitaani tekeetaaga mu nsawo yange koyina okuzanya kubanga lowoozaamu ogenda siba maniu akube Liverpool nga enkya school fees omwana bamugobye ogenda kwati nga Liverpool yakubye sente andi eza school fees ozitadde mu beti oba okitegeera so kati beti basiba ekisembayo kyosembayo kubanga tekikwetaagisa nnyo oliawo olukumi lubadde luliawo nga bw'owulira abaana bagunjawo n'eŋŋombo nti nze okusulamu n'olukumi nsulamu nerisiga beti ng'eriko $5,000,000 nze nali manyi kibambi tubawa lukumi tubawa ntono aye ne tubakuba 5 gwe kyoba omanya beti yemu ku nzingamya y'omuntu wa bulijjo okufunamu ssente okimanyi nti waliwo omuntu asiba mu beti ng'asulayo beti kati alinga loogi ebiyumba bya beti ebyo biringa loogi omwana azosulawo oli agula akawulireke n'anoonyamu shuwa n'agenda mu kiyumba ate baavu bazibu omuntu asinga okwagala beti ye muntu asinga okuba omunaku mu nsi kikisoboka mpaayo gwakubye ekyuma akanana nagamba mpaayo 5 naye agenda azaazeemu basabiriza nange nalizanyeko beti naye nabigoba lw'abantu abaavu ababeerayo omuntu asiba omutanabyeko awunya enkwawa awunya akamwa ayagala olidde emitwalo 2 alabanga gwe kati katonda ne bagoberera abasajja abakulu abakusinga emyaka beti awebuule ekitiibwa n'akumalamu ensano banga tokyali muntu oba okitegeera so kati abantu abazanya beti bw'oba osobola omuzanya muzanye in executive way zanya oku ssimu nga naye bakuba mukyala wo tamanya nti olina kyofiiriddwa naye agababula anti oso akateresa munno ajja kugamba kagudde bwe kaba kalidde kabadde kabulako lisiiti ey'emitwalo waliwo abawala abo bwe tulya beti batusabiriza nnyo abasiba kyokka ate nga woba osiba baba bakutunuulira bubi abo balaba be bangoba mu beti abawala ne bano bennyini ababikola mu kawunta abo anti benjogerako bantama abo buli lunaku ojja n'akusibira lisiiti ng'alaba akusibira $15,000 neefa ng'alaba yes kubanga mu beti we bamanya nti olyamu kugenda ku kawunta wali era awo oba toyita bibuuzo byawo bakulabira eno ng'otayiza banno lidako biriga bibuuzo oba lwaki wayise bibuuzo ate osemberera ki ku baayise ku podium kakati ekyo n'olyayo $15,000 oba 3 bw'ogenda ozijjayo ate balansi tebagala muku wanti walidde 38 agati mani nawe zino zindeke zino n'omubuuza ndi mwana wa nnyoko nze sirina bantu bendabirira beswalekera kanaanaako nagenda olabanga nga bikuweebuula ate omuntu olina okuba n'omutima ate bayinamu engeri eri nti bwe wasibirawo ono ng'atera okumpayo oba yankwanako gwe baagala basooke gwe tebakuliiko okategeera empiira gigenda kufa wali giyingira customer care ntono ku muntu naddala gwe atalya ku beti kati onoonyayo baba bakutenda busiru oyita bigezo ate osemberera abasomesa okitegeera ate gwe osinga obuuza ebibuuzo ebingi abo boolaba abatalyamu ate yasinga okugaba shuwa ono guno ono bw'atagoba $5,000 genda va ku beti ekya n'omusangawo nga bamukubye ennya n'omubuuza okola ki ku beti omanyi omuntu nga tazaalangako gwe bayita omugumba naye ate agaba oluzaala okufa abuulirira abaana tannabaawo omuzanyi wa beti oba wakatuuka nega nashuwa 2 takugamba nti bwe zifa nkuddiza aga nashuwa 2 zino olina okulya yiwawo omubiri nomwana lwaki tozisibaako ggwe ate ye nga azisibye ate mwayiga bino mwono bamukubye luli kati saawa zo bamugwe mu champions league mukambwa mbukati yakambuwa champions league omune premier league bwe tomanyi nti ebya league bya bubonero kugatta bubonero
Nabiri bya bubonero naye mu sirisizawo nti mulwanira obubonero 12 oyite watu ogende wala okategedde kakati ngajjanga amukuwa Pulimi ali mu kyamunaana ng'akuwa omusajja asaladi aveeyayo kamugunda 3-0 yalayidde okuvaawo enkya omusanga we yagikuweeredde nti akati ate nina gana amaliyo bagagaba bayiregeje boogeramu buli ekisajja kyamugwiridde mu mupiira teriyo sure win take it from me mu mupiira teriyo sure win bumala kugwa olita kuwango gemu nagamba nti eno giraba nti Uganda win kubanga Algeria terina kyeyagala obula ate tozijjukiriza ku kye baatukoze naye lwaki Algeria tufa tugisookayo kagambe kino gwabadde gukyali emu 0 ne magamba kali tusamba timu ya kusatu ya Algeria naye tetusobola muwangula nze nalabye nga batulumba nnyo nze nakope ku first half si kulumba kwokka eyo kale enjeru tugiwa ekitiibwa bayiningirwa gye babegamu akapiira gwe kwata bukwasi bannamagoye 11 omatera Uganda basajja mmwe ezo yazipankinganga omanyi lwaki balwanyisa President Museveni okumujja ku ntebe nti akaddi waliwo byatakykwasa nga babimukwasaganyiza bamukyamya kakati yonyango tulina basali mu Magoola bajjamaali simanyi lwaki oleeta Onyango w'emyaka 45 ajja akole ki ne ku ttiimu tomusoma give other boys chances n'omukisa naye Onyango emokwi bigenda bikyuka omuntu atakkiriza nkyukakyuka ndaba tukoowa mangu mu kisaawe ko twakubye golo wali badifenda baffe bonna bagwa bugwibigu aba basambi ba profession nekuba n'aba Algeria ba profession nekuba profession walina okubaawo either losing oba mukola amaliro oba akube ba professional ba Uganda tebafukaganya mu kati twavuddeko Uganda nali nasiba sente zange era ndaba wano ino so kijja nalayira n'engamba Uganda ketugenze mu busimanyi best losers teriyo best loser aswa competing na best loser ali mu kyakubiri oba ali mu kisooka kiva kuki lwaki buli kaseera Uganda tubeera mu gundi mbukati katugende tukube Algeria mbu Gaboni gundi Congo DR Congo Gaboni nga yakubye golo naleso bayina musango the team was really serious zensi enteketeke laba Cape Verde yakubye 3 Cape Verde tiyakomye kuba golo 3 yayingidde mu byafaayo by'ensi yonna ensi ey'okubiri okukiisa omupiira okukiika mu mupiira gw'ensi yonna nga balina abantu batini baffekwa nalabye ekisaawe kyabwe sina kibike Cape Verde bayina ekisaawe tuyinza okuba tugirina muwakiso tekirina bino ebintu ebita abantu era akasana bekajja kabookya bonna Cape Verde tuyinza okuba tumuyina muwakiso Cape Verde nalabye omupiira gwayo ekube golo eyokusatu bweti ekisaawe bakyetoze bati gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna byeweetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 56 19 87 oba noti 75 noti 16 38. ate ng'osobola otusa matugga. ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. nga kya bata bright sawa ya chalizanga gundi emwererwe kacho bakizima ko just madala abantu kubatula bagiza Champions Stadium kakati kagambe kino Cape Verde ekintu kyakoze
erina population y'abantu 52,000 n'obugwamu. But they are doing well. Yakiise kyekyo bw'onadda wansi ku ground okunoonyereza bakochi oba ba FIFA president ababadde bakulira ekisinde ky'omupiira e Cape Verde tewaliiwo amazeeko bbanga nga Magogo. Wano buli kimu abantu bakiza mu byabufuzi n'ekiyamba abantu abangi oli akizingamira bw'ati kalaba omupiira kati Magogo olemedde okutwala mu World Cup oyagala ki lwaki oba tovaako abazungu abayalekulira dda kubanga yabasuubiza ekisuubizo kiganye naye ffe wano tufa ku musimbi neweebuuza Magogo oyagala ki bw'oba olemeddwa otwala ensi yo mu World Cup enfunda kitee n'abalala bajje bakole bino si byasikirano nti ogenda fuga ofuge nga bw'okuza abaana bo n'omwana ajje naye omuwe Magogo Junior nedda si waliwo Magogo Junior kyogamba talina baana olemeddwa eggwanga lyaffe lituusa ku success true naye nga sente gwomanyi sente ezisoloze bwe Namboole okimanyi nti ezo sente Kenya teziraba mupiira ffe wano Uganda tiketi yaffe ey'omupiira Kenya tebagula babatyo Tanzania tebagula babatyo nebane Cape Verde yalabye omupiira ekirala Algeria yalabye omupiira kiri ekisabo kyabwe nga kirungi nnyo Algeria tubageze kubazungu kiri ekisawe banesi kirabanga just nti bawa matuka ne bagwa eno mu Algeria Morocco naba Algeria Morocco Tunisia Egypt sira abantu bali balina kuba naffe anti obola baguli Ivory Coast Katonda takola nsobi era dimension yagizekawo nga eyamba Abafirika nti n'abazungu bennyini bagamba abo si bazungu lwaki beegana abeeru oba kisegera nga ne Morocco bali ku Africa bagamba ffe tuli baddugavu kubanga abazungu ebyo babicyanga wano bagezi be babitegeera babicyanga nti osanga Ngolo Kante nga musajja muddugavu asinga n'obuddugavu naye nga Mufalansa wali owuliddeyo Sirobozirayi nga Munna-Uganda wali owuliddeko Lewando Wisiki nga Munna-Uganda naye ate gwosobola okubeera aje Samuel ng'oli mu Bulgaria ng'oli mu Germany batukyanga batusinga bayitawo kubanga eno business era tugoberera byabwe ne kati naawe omuddugavu ayagaliza ensi yo I mean we are building Uganda Magogo oba okyayagala ki bwe tubagamba ku bituufu nga bavayo nga batandika okugamba nti kano akayaye kampalampye simanyi biki nga bayomba naye we are talking facts genda kwasa omulala tojja kufiira ku kintu tomanyi oyo omulala yagenda okuvaamu success etwala Uganda mu World Cup omanyi tiimu eya Senegal eyakwalifyinga World Cup nekola bulungi nnyo eyo tiimu yeyakuba ne France jejokocha sorry bano ba Talibo West biki Talibo era mu Nigeria no bali bagidiofu abo abo bakamara kochi wa Senegal yakwata omuzindaalo e Bufalansa omuzindaalo guno gwamukalakasa najanga bayita kinoomu nga bagamba bannange bw'oba omanyi nti oli mu Senegal ng'ozaalibwa Senegal oli mu Senegal ozaalibwa Bufalansa naye Senegal bwe buzaale bwo mbakowoola mu bwangu mujje tuyambe eggwanga omanyi gye baakola gw'omanya kuba ttiimu eri mu Zinedine Zidane omanyi kuba ttiimu ng'erina Thierry Henry ate ye Senegal nekola bulungi paka kuki oyo omutendesi akyaliwo naye wano kuyiiya buyiiya buli kaseera kuyiiya sente we zigendera bagamba baliramu bino nti ompayo meka gwe nkusome ku ttiimu kati bigenda ate kuvaawo kuba gy'oko omukozesa omuzungu gy'akoma obashepinga omuzungu ayita muntu ali ku foomu alina taaki bino ebya gundi muzeyi vunya kintu kidogo ojja okubemu bigenda bivaawo so ne president w'omupiira
alina okustepping aside, you know. Yes, kubanga guno omupiira oba bagufuula Zaala baguzannyamu Zaala bagufunamu ssente ffe twagala kiyamba ggwanga eya Uganda yabadde sure naye lojja sanga ng'abantu tebasobola gisiba lwa nsonga Uganda osobola omusibira omupiira okuba omweru ne bw'okwata ttiimu abasambi 11 nga bannamagoyi njogera fact n'ogiteka mu kisaawe ne Uganda Cranes batukuba bannamagoya banamwana tebasobola na musana tutya beeru tetutya musana tutya beeru. Okay, tulire Timman omusajja anyonyola ensowala bino ogitegeera bulungi nnyo. Timman tuli mu Zaala w'amata tona ali ati olwe bagamba mbuyita olwe bagamba tuli mu kalabirwamu Zaala oyo ali atya wali omuzannyeko Dana zanyako edda naye nga twazanya 2 naye kasaba nkube 3 sadda kati nzo ndaba wano ekintu ekikyantambuza olugendo oluwanvu Zaala nakuba amatatu nakuba amatatu gano ne banzira okudda mu gino emirimu olowooza kikibanzira bangoba agamba oyo Cristiano Ronaldo ateeba nnyo oyo Lionel Messi aleetera nnyo nagobwa nali nga funamu nnyo ono mu kuyita alla kati amatatu ago galaba waoge bayita akalabirwamu ge gano matatu 7 ago ndi mubi ato nenganganga ndi muzibu waoge bayita gano aganamba yo yago chu kiringa omusajja bwanagamba nti nze omupiira kandete ekyokugeza kiringa Bernard Muwanga bwanakugamba nti nze omupiira gwe guntambuza obulamu bwange ewala kituufu kuba Bernard yaliko omusomesa naye yali atambuddeko ku musomesa n'agenda ewala yetolera mu kitundu nasomero lina mu compound mupiira ogwo gwe gumutambuza ennyo kati nze matatu yantambuza ekitundu ewala gwe gyoba olya nti wala nga bagajanga okuba ab'egindi maama nze matatu oyo bamulamba obadde okimanyi kati baganda bange mwenna abazanya matatu mbabuulira singa oba olina obudde obusobola okubaamu n'akasente akasente kukakwate genda olabirye efamire yo kuba tosobola gawangula era ffe abagezi ffe twali tuwangula matatu ffe bagawangula ogalamba oti amatatu naye tugula mapya wali tugula mapya naye nga ga mapya golese nagalamba nengazaayo what kati nenkusa kuduuka mukolagana amaduuka kati bwe mmanya nti ekitundu kino waliwo aje waliwo memo erishazanya matatu basuubuzi babaamu ssente ngenda kukwata ssente zange emitwalo 2 ngende ngule bokisi y'amatatu nejirita ya nusu 2 ngende ewaka ntuule essaawa zange nga 8 ngalambe ngakomyewo ku dduuka omukyalo oyo muweeyo emitwalo 2 oba mutwalo nga ngenda kujjawo obukadde 2 awo bw'omugya mune gakaddiye nga baleeta amalala kwago genyiri gewalamba nga mbayita mitwe nsobola n'okukulekeramu nze mumala tunsobola okukuleka n'okuba emikono 5 nga ngenda kukuba emikono 2 osobola okundekamu nowakati kansuka ndyemu male musabule nga nkuyita kakubiri kakuna n'ogamba ono musiru musse kati nenkuyita akokusatu n'otoola omanyi amaatu galina olulimi era olulimi lw'amaatu terukozesebwe no mu bantu ba bulijjo lutya kati okutoola okimanyi kanzijobwe nedda ssebo okutoola kwe kuyita empiki nti 5 n'ogigaba oli akuyise n'ogimuwa kwe kutoola waliwo okufyattula tokiwuliranga kugikubawo nedda ssebo okufyattula bwe bufere mu matatu tingana kufyattula ebyo byonna bya bufere nti ffe tukulidde Kampala mu Central tolaba nti Kyagulanyi w'amaanyi
ne batuteerawo matatu ndayira maama nzaala ndayira okufa tasobola kumpangula twaleerirawo nkisibako n'obulamu bwange osobola omufattula tanneŋŋanga nemuteekawo pulezidenti wa nobu nyinza omusabula naggwamu ekitiibwa kati okufyattula bwe bubbi mu matatu kale omufattula nti oyita 5 naggambye maatu wange mulambe nempisaako okuyisaako ekutya mpozi nage olulimi telukozesebwa ewammwe kati okuyisaako oyise 3 eri kakusatu nentambula bwenti nenkuwa akasooka nengaba akange akakaako okusatu nenkasika nenkuwa akokuna nzaako okusatu nekaba kakuna ewange ne bwoba otaze bulamu mbukuba mu matatu byaddala byengamba byaddala kati zano basikulaba ng'onfattula tosobola tujja tugagule nkole byenkola ondabe era bwondaba nga ngenda kukuwanga ssente sheddako tujja gagula sheddako ngagula tomala gatwala gasala jirita kati ate awo ndi mulungi muzibu ngozze n'agago batuyita bafuusa ze kyango by'amalaatu ki nga tebalyamu mulimu abantu nga tolina nazanya matatu ng'omutwe gwo munafu kati kagambe kino maatu tazanyibwa mu ssimu bwazanya matatu mugezi naye azanya n'alya ye mugezi si buli aleeta engalabi n'ateekawo ssente waliwo abaleeta obuleesi ssente n'ateeka mu matatu ng'aleeteddemu nga talirya nga ne bwafuna mmeka ne bwagenda n'akola n'afuna mmeka olukyamako bwati emmanju eyo nga ffe abagezi tuzitwala nze kagambe kino nze fastiboni wange namuzaala mu matatu ekisoboka atalya fastiboni namuzaala mu matatu nti omukyala ali lubuto naye ng'omulimu gwe nninawo essaawa eyo yali matatu kugula mama kiti byonna wabigula mu matatu nze natambulako ku nnyanja gye simanyi nga ntambula ngenda nga tugenda kuyingira Tanzania naye nga ntambulidde matatu ngono twala omuyimbi wammwe mwagenda kuyimba kati gwe bakutwalanga wa matatu nagendako ku kizinga ekimu gye batega empuuta baali baagala kunzita lwa bakuba sente zaabwe bakuba twabatuuka mu ssaawa wange emu ne mbateekamu ssente za mitwalo nga 10 ne bajaganya ne tubawo ntugende tupaakinga ebintu byaffe tubiteeka gye twali tulina ossula nenkomawo zigenda oyingira ssaawa nyanga nakabakuba kakadde waleka osuza obalekedde emitwalo 10 si kusula twagoba ku mwalo ssaawa emu nga buwungera ne numbirawo mu kiyumba ne bankubirawo 10 nga tebamayindi bawadde ne neetoolamu bwe nemaliriza byenkola zigenda oyingira ssaawa 4 ng'akakadde nkabakubye nga 10 lyange ndina n'akakadde kabwe nkalidde oli mukamu 10 ng'ate malatu waabwe maatu siri wa muzannyo nga bw'onaagamba nti Chameleone is a professional artist asobola otuula awantu n'ayinzaawo oluyimba yenze ku matatu ompita epesa nendikyusirizaawo nsobola okuyita nti balina ngeri gye bayita mukazi nga yiyo kati kagambe kino nze obukugu bwe nnina ku matatu buli ku mutendera ogusobola okukwata empikiyo mutwe n'egikyusa nejja kaakuna n'ogyewa nejja kaakuna naye ng'ebadde ku mutwe kuba bw'oyita nti ke nsooka wuwo nezira ewange kati ewuwo oba olidde ke ngeri ku mutwe oba olidde kituufu kati nze njikubaako okunya obaako okubiri bw'okitwamba oti ng'ebaddeko gijjawo situnulamu omanya nti weeri nze bwe mmanya nti kulayini okwo kweri togindya ate otegere otya nti kweri kulayini kati mu mala tuwaliwo kyebayita okuzza layini yeeruwa layini togimanyi ewaŋŋambye wagazannyako
nazanya gano waje baito okuzala yi wana linga tanga jene ngatako munani lokankusabula nti nsobola okukwata amatatu bweti ng'obuyiki 15 obusooka mbumanyi oba 12 obusooka mbumanyi nga wamwabuzanye rutu eri kali ng'okyabujuka ni bwengendo kudamu ndeete exactly kali nga woyitira munana gwoba basooka nkube mume abantu bangi nnyo bazanya maatu mukola nsobi baganda abatulaba timanyi tugenda kudda naye ku interview eddako wallahi tugenda kujja n'amatatu ago tojja kutulimba ndi muzibu era bali awo abampuliriza bw'obanga oli muzanyi wa zaala sigamba nti mwenna mugaveeko naye atagasobola galeke amaato gaawula amaka gakwawulira famire ne mwawukana mama balalaga anti tosobola kuweerera mwana ku ssomero ng'ozannya zaala ate nga wazaala n'omwana nga wamata nze ndi mugezi olowooza ne musiru nga balabaala obadde obuulirira basiru ngamba basiru bave ku matatu bw'oba oyinamu mentality egamba nti gundi alabika nziba mu matatu gaveeko toli gasobola tojja kugasobola kubeera ga bubbi gababbi teri gambo lingi kitali kya bubbi nkugambye matatu nze ne bwoleka President Museveni ng'ayagala entebe muveeko ssaawa zino kino nkyogera mu kamera tasobola kumpangula mu matatu ne bwateekawo tanka 5 ne bomu tasobola kumpangula mu matatu wali obaddekawo omuntu akulaga kyekintu akisobola ng'ateeka kasa that is my profession ekirala amatatu gano lwaki bwe tuba mugenda okugazanya lwaki temufuna akatebe ne muteekawo n'emmeeza ne muzanya ne bamusitama temukoowa muzanyo gw'abasiru muzanyo gw'abawu omanyi abawumba tuutu you know how can you squat down for like 9 hours 9 hours olunaku lumu oba 2 nga basitami bali abudde abazanya maratu mbuzi ezitege zibulako biwata kubanga maratu oyo omulaba ojja n'omusitamamu nga oyina nusu mutwalo mu dakiika nga 2 ng'olina emitwalo ameka 2 omanyi mayindyo kyegamba mbase kati njagala miliyoni zanyoko ogenda laba mu dakiika 2 abadde n'emitwalo 10 nga yagamba mumpeeyo 2 nene lwaki tolina kintu ekyo ekiga nti genda tukite nfunyemu bugwagwa okimanyi nti omuzanyi w'amaatu talya ati nange kyemba nenkubuuza nti balye budde ki okimanyi nti omuzanyi w'amaatu tafuluma atya tagenda mu ttooyi nawe olimba amukubi agende awuye abazanyi b'amaatu bonna baali basaba kuba beddira fumbe bali beekindikira eyakeddewo ne bwe gamuluma gatya nga ku miliyoni baloboddeko 2 tasobola situkagenda mu ttooyi kubala boli ayiza omuddukako kati obaamu amagezi nosiba enagisi wiiki ng'asitamyawo wamu alinga fumbe bajula kwesiba bisu binyuma omuzanyi w'amatatu amatatu gagalina obukwakulizo kati kagambe kino omuzanyi w'amaatu ekisookera ddala oweebuuka otya tebayo omukwano gwo abeera akwesiga oba mulimba oba mu kukwenyakwenya oba wayitawo omuzanyi w'amaatu baba bakamukuba emitwalo 2 n'omukubira essimu n'omugamba waye twali tulina okugenda e Masaka nagamba mwana mbaddeko ekimooka kyakyaliwa ntenninye tugenze mu musenyu ng'ali mu matala omuzanyi w'amaatu yasinga olimba mu nsi yonna kati aba alimbira ki nti ave waka nti ng'alinamu 10 taleseewo zaakulya ate era bannaye mwebaze nnyo abakyala abo be muyina ewaka abo abakazi bazira gwe aje abakazi babonaabonera mu maka g'abasajja naye omukazi ali mu maka g'omusajja azannya zaala omukazi abonaabona ave waka ng'alina emitwalo 10 nga taleseewo zaakulya n'agenda mu matatu ne bazikuba ate nadde waka ali akola ave waka ng'alina emitwalo 10 ne bazifuuwa nadde waka n'agamba
mama Shakuru ina ku kyokulya naye kubi bali kubye bakati yaliseewo obotegeera njagala ombulire wali omuntu ategeera ng'akola bw'atyo osooka family kankuweyo ekyo omuntu omukali oŋŋamba oba kali ayinza okuba asobola kukikola kangeze Dr. Hildaman asobola okukola ekintu bwe kityo n'ava ewaka nga taleseewo kameeza owamatatu akisobola Hildaman bw'aba tazannya matatu obuvunaanyizibwa bw'alina abutuukiriza bw'aba azannya matatu omulaba masuuti naye temuba buwongo emikwano mu matatu ng'ozannya matatu emikwano gye gisooka okwewala anti buli bakuba n'ogenda bwoti gw'osigala ku mimwa gyabwe kati agenze leeta TV bakuba n'ebintu ebikalu emmotoka tugimaze abantu bafiirwa ebintu kati kagambe kino nze waliwo emakindi we nabeeranga naye nga omusajja ajja ne miliyoni 2.5 ku makya ssaawa 2 ez'okumakya zigenda oweera ssaawa 3.5 ng'agamba sooka mpole emitwalo 10 ku ssimu nga n'essimu gyakuba y'amapeesa n'omubuuza kati essimu y'amapeesa nkuwa emitwalo 10 naye ng'omuwala nsonga akola ku radio station yes nga manager ku radio station emu oli azere miliyoni 2.5 ayita ataliko kubanga ayagala kwewola 10 era 10 ligenda kukola sinaaba ng'ayagala ne yeewola ate eryo 10 eryo 10 lisobola okuloka ne lireeta miliyoni 5 matatu bya kisiru era bya kisiru ng'ababizannya nti ba kisiru bwe kyamukuddusaako si kyangu kwekulaakulanya ng'oli ku matatu wandindabyeko nakedde bankubya akanana kaye nga nzija mbina ebyekigundi oyinza okumbirawo ne ntuulawo wano nga bankubye ezaaya oba oŋŋamba ki osigalayo eriri ozinunula kati kagambe kino olinayo bakwana bomanyi nga baali bazanya ku maato oba bazanya maato nabayina bedda naye bagenda tebali bweru bali bweru bagavaako bwe baba bagavaako alhamdulillah naye omuzanyi w'amatatu alimba ai teweetaaga leeta munnabyabufuzi siya munnabyabufuzi agenda okujja nga ow'amatatu ali mu kifo kye wali nnambe mu abakwatidde ensawo ye bazanyira wa olumuna abasitamane mu nsiko kati matatu talina kifo kituufu muba muzannya matatu wano omwana ajja nasitama wali naaniyawo ne musigala wano nga muzannya gwe akubye alinamu kasente n'atumya emmere ng'omwana asitamye wali amaze osaasaanyawo wano ng'ono alya mmere bwe bamukuba bw'akyanga bw'akwata ku nnyama bwe bagikayanira ye matatu teri muntu nze asobola kujja n'akwata mu mmere yange nagalaali mu matatu baagikwatangamu ntwalaako okujjako agantwalaako n'omubuuza owaye nkutwala nkukomyawo alagaawo nkumyawo mpolampola ye matatu toba na kitiibwa abaana tebasoma teri muzanyi w'amaatu asomesa abaana mbulirayo ogwo ng'amuwulyako mbu yali azanyi maatu asomesa abaana matatu toba na ntebe mu nju bazitwala toba na TV sogifunanga omukazi alaba abakazi ffe tubategeerera newankubadde batusinga amagezi abamu omukazi yenna ategeera ne bwakumanya omanya nti oli bbaawo ozannya matatu oyo omusajja mukyayirewo lukagenda viira ekyeteri omuzanyi w'amaatu tategeera ava mu matatu we nga bamukubye maatu nadde ewaka nalwana n'omukazi n'omubuuza yakubye obusuubula bumala wali nga abamukubya taswa basongamu olugalo bwaki bakubye essente z'emitwalo 3 ozza wakati olwana na mukazi obwana butandise okutya oba oggolo olinga ngu ye matatu omuzanyi w'amatatu bw'atuuka ekiseera ajja nagamba mpayo emitwalo 2 ngenda wano ngenda zijja ku mobile money nzireete toddamu mulamu omuzanyi w'amaatu yakyasinza oswitchinga directions mwatambulira ayi
nsiko ye kubo lyabwe nenga kye kimuyise eyo matatu omuntu ategeera osobola okudduka banno omuntu aba mulwadde n'ayita banne bajje bamuyambe owamatatu bwe bamukuba matatu tasobola kubayita kumuyamba era yamanya kati bumusibiridde babuuzaako banyabwe bassebo yenze Lujja Properties real estate man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa wenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo amatatu kintu kibi nnyo era gegamu ku makubo ga sitaani agaleetedde abasajja okusuulawo amaka okimanyi nti omusajja bamukuba amatatu n'atadda waka n'aloba n'agenda abasajja babakuba amatatu neyeewamba n'okuba essimu nga teriiko n'okola bitya nga n'ogenda wanga teri waliwo vidiyo emabegako yatrendinga nnyo yali ya King Saha alina abavubuka be nga bw'omanyi obeera ne bakwano bo ne bakwano baabo b'obeera nabo mubamu era abalina emise egy'enjawulo oli bw'abanga mukwano gwo nga alyamukamira tojja mugoba kubanga si kibi kakati oli bw'abanga muzanyi w'amaatu tojja mugoba kuba ye ku ye si kibi naye kikosa obulamu bwe nga tamanyi era King Saha avaawo n'abuulira abavubuka n'abagamba bannange nze nsituka ntya ne nnyingira mu nju ne nzigyayo sereza nenkwata 12 nezitega matatu ne bazikuba kambuuza ozannya amaatu tolina baana kituufu ez'ettaano okwata abaana bo bannange ku nsi tuliwo ku baana baffe tuliwo akaseera katini nnyo tomanye nkya Allah kyateekateeka enkyofa abaana bo abamaatu banaabalabirira abaana abagenda kujjukira nti tata yagenda nga maatu n'afuna soni n'agenda atulabirira kyekyagangobamu okay Timan olw'embeera yonna tugenda kuba tuwunzikira wano tujja kuba programu eno tukibongerako mpolampola si bula abatulaba tujja kuba tukomawo ku lunaku olw'omukaaga ababadde batulaba ku Lubalusewa TV oba n'abatannatulaba musubscribinge bannange like share video tukyaleeta bingi nnyo tulina bingi gwe kyoba omanya tulina bingi tugenda basomesa baganda baffe mu abakyali mu byekisiru ate bayige okitegera ate muyige kubanga nze bwe nava mu matatu ebintu bingi nnyo byentuuseeko balinawo nina emikwano mingi nnyo nze nina emikwano giri mu Amerika gyali gizanya matatu naye kati tebakyazanya bafuuka basajja bavunanyizibwa so baganda baffe kino tukyogerako temunyiiga omanyi facts ziruma ekyo kyo nkimanyi ziruma naye mujja tusaasira tulina bibagamba ate mubikwate bibayingire mu matu bibasonsomole mubikwate mubigendereko kubanga tweyamba kwesitula tubadde ne Timan tetujja kusika wano nze Ajisaman tubadde ku mulamwa gwa betting Zala especially so tujja kuba tuddingana olundi aye tulabe kiki tujja okugattako ebintu ng'ebyo abuulirira ate n'abanga abalaga nti tebiina makulu mwena gye musinziira tubeebaza okubanga mutugoberera nze Ajisaman producer waffe VJ Memo yabaddewo naye luuto tujja kuba tumukyaza mulabe VJ Memo abatabbirira firimu nammwe ne musiima akuume atakuume na pe awangale nyini nsibine ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.